Nkwebaza okubanga okyali kumunye tugenda maaso n'omunye live era tugenze mu bitundu eby'embalala ena abalimi n'abalunzi bakungaanidde ku kyalo Bwizibwera ekashali eyo ne bagenda maaso n'okubabangula ku ngeri gyasobola okulundamu ente ez'olulyo. Babasabye okuzikwata obulungi okusobola okuzifunamu amata amangi. Bakungaanidde ku faamu ey'omulunzi omwo mu bitundu ebyo. Abakugu mu kulima basinzidde ku ddundiro ery'ekyokulabirako e Bwizibwera Kashari mu Mbalala ne babangula abalunzi ba kuno bettanira obufuna amagoba amayitirivu. Omusomo gukoleddwa ku ddundiro ery'omulunzi eyeebuuzibwako Mwebaze Moses ne mutabani we Mwebaze Israeli e Kashari. Ababasomesezza babalaze bwe bayinza okulunda ente ez'olulyo ezifuna amata amangi wamu n'okuyigira ku Mwebaze alima n'omuddo gwaziriisa okuvaamu amata amangi. I've been training on the importance of using AI to improve the quality of your cattle, as well as the importance of having good fertility to improve the milk production of the cows. Niguyamba abantu okumanya okuba kubasa konjera omutindo omubarikora no kufuna sente eziyongireho. Ekyo kureberaho lita y'amate abalisa banjangu ne bagiguza shilingi 10, abandi ne bagiguza shilingi 8. Mugawazo muduka kugura akakopo ka yogurt ka half liter nushanga ukagura shilingi 10 kwisa shilingi kashanju. Ekikumanyisa ngu lita y'amate ibaguze shilingi 10 omuntu aliyo nagiya mu shilingi omutwaro gumwe n'engumina ningashi shilingi 8 agataho. Israel Mwebaze ategeezezza abaze okuyiga okuba n'amazzi ko n'omuddo kuba obulunzi bw'ente kwe butambulira. To prepare for dry season now, I planted this forage for what? For hay, even making silage and feeding us the fresh. Because now we are not in a, we are in a, just a small space. But that small space I'm utilizing it. I'm just planting fodder for my cows. Feed during the day, during dry season, and also during the wet season. Abalaza omuddo oguweebwa ente mu biseera eby'omusana ne basigala nga bafuna mu bulunzi nga ye Muzeeyi Mwebaze Moses asabye abazadde okulaga abaana bye bakola si kubagoba babitwale mu maaso kuba nti omulimi n'omulunzi ba waggulu. And I would like to thank the young generation who are here, because when I cross-examined around the attendance, most of them were very young. Sente, one, kaudanga is money. Blood is fertilizers. Amhembe na mapesa. Amate no ganyo. Amasta na wejo ni basimu imabeza kuyindra ente sente. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sowuti TV Omunyo.